Tetwakulabye mu bya bush yadi anywhere. Temwandabe because Sabadeo otegeera. Unfortunately yavaawo to Thursday, was it Thursday? And I was leaving the country very early in the morning on Friday. So chobola temwandabayo. But of course bush yabantu abamu be nayigirako both okuzanya music n'okwogera ku radio. Mwami mwagala nnyo mu meetings a couple of times. May his soul rest in peace. Mwebale nnyo mwenna aba DJ aba representatives ne bagenda ne batuziikirako. Omukulu Salvador mumanyi. Comedian. Tumusanga akuvuma. Nze ndika amasanyalaze. Buli muntu alina show oba olina kyotegeka yogera ku DJ Nimrod ngenda kukuddiza ekintu kyo kikwateyo. Kati ayogere kwani? Ayogere kwani? Suna Ben. Ng'abaagaza ki? Suna Ben toga matalina masanyalaze. Talina, nze ndika amasanyalaze. Alina ndongo. Iyo n'ennyaanya n'obutungulu. DJ Suna Ben atugamba yasinga sasula mu Uganda. Atulage risiiti ze. Naffe tujeyo ezaffe. Okitegeera? Babadde asobodde tulaga risiiti. Tetukyabyogera bwogeza ate abamu tetukola ki? Abamu tetulaga nsi nfuna yaffe. Otherwise abantu bajja kunyiiga. Kati omanyi mmeka ze bantwaliddeko e Dubai ate nga nabadde mu business class. Soko tulageko. Mina ebintu simanyi bibafaako. Tulaba balanga ogenda okulaba nga yatuuse. Tetumanyi yatuuse atya. Yagendedde mu bbuutu. Bagendera mu economy bagamba be basinga okusasulwa. Ogenda mu economy ne bakusasula sene nyingi. Era kati wenjogerera booking yalinye waggulu. Ndi wa bay. Olwakubanga ki? Business class. Nze DJ nzekka e Uganda. Alinnya business class. Ndagaayo omulala motoka bbiri ze zanchimye ku airport. Otegeera nga kuliko ne Tesla. Natuza mu Tesla. Kyo basuna bend bagenda London oba mu July oba mu August awo. Ogenda kulaba. Bagenda kwa kubya ekifaananyi nga bali ku kisaawe. Baddemu ku kifaananyi ekyala nga batuuse London. Tuga balinyewo kagaali bakoze batya. Kankubulire. Bwe mba ngenda ebweru. Nga tona bakuŋŋamba mu Nimrod sente mmeka. Nsooka kugamba business class. Wali. Ninga weninwaji. Sirinya economy. Tabasize basaize buli obutebe butono. Hope net mukama mu blessing eyo mukyala yantutte. Yada celebrating a birthday na gani mo tugende tunyumirwe. Naye abaana bali wali abaana bana Uganda bambala bali eri tebalina kye batya. Bino mubifunamu kyogenda ne mu abaana babandya mubasasula babe babasasula. Ye yansasudde. Ye yansasudde. So abayimbi bagendeyo ne ba celebrities bakaba be. Bagera ku bayimbi njogedde nze. Ndabwa ina experience tusaba kukubuuza. Kyekibeereyo mwe musasula be babasasula. Ekige omulamu ogutwale kozi nabadde nina white party Dubai. Nabadde ngenze kukola ki white party. Ne vibe zeeyongeramu. Otegeera abaana ne batabuka n'ebintu ne bikyuka.